kubanga kyekyo lwaki mwawayo Yoweri Kaguta Museveni akalulu akangi ennyo n'enkoko nezikwatire. Ate si kyekyo kyokka, mwali naye mu kulwana waliwo n'omwami wanaze n'agamba nti olutalo olw'emmundu mwaluwangula naye ate bino nga bikize. Nedda togwa mu mwanyi. Wabaawo obudde obubeera ki ne buziba naye ate waliwo oli mu bukya. Kati okukya kutandise emirembe gikomyewo. Bwe nabadde nkyali eri nagambye Tabaani ono namugambye nti muganda taatawo namumanya personally naye ndikabuuka kato. Naye Idi Amin Dada yagenda n'ajjawo amadini amala gonna n'aleka amadini 3 gokka. Naye nze nali mwana Pentekosto abatambulako e Kampala omanya olw'omukkirira Makerere Full Gospel Church. Kakati nali kabuuka nga nze mpulira bayusi naye nga ndi no student. Kati Idi Amin president yaggalawo. Nze bapasa ne bangamba nti gwe munamateeka ddala akikoze mutuufu. Nengati waliwo kalina katagize bulungi mukyuse kigambo. Mukyuse okuva mu Full Gospel museewo Grand Tidings. Nebangamba kigenda okikole. Nekikola nengamba kimaze muddeeyo mu kanisa. Ne baddeyo wiiki eyasooka. Ne baddeyo eyokubiri. Eyokusatu emmotoka ne zijja ne zikwata buli muntu eri mu kanisa nange nawulira watono. Bonna abali mu kanisa ya Makerere Full Gospel Church bonna ne batwala abamu e Nakasero underground prison kati bajjuza ttaka. Waliyo underground prison eyo bonna gye batwala. Abantu babatwala Luzira. Wayitawo emyezi 2 ne ngamba nti abantu bano balina okuteebwa. Ndi kato ne ngenda ewa Idi Amin era eyamkwata ku mukono. Natuuka wali abamanyi ofiisi eyo enkadde ya president. Kati ne bayita ni Captain Nasiro Ndoga nti ye personal protocol wa president, rais president. Najja ne mwetwaligo njagala appointment. Yatulira akavubuka nakati kakikano. Nakitwala ne nooza nzireyo ninde reply. Naye kyeyakola yagati rais agenda kulaba kati. Kigwerawo era nenjagala okulagira nga President Museveni yantumye era yangamba wano tewajja kuddawo kubaawo security yonna eya district eteekeddwa mu mikono gya RDC ye representative wa president wano. Ekintu kyonna kimutuukeko agende mu atiyali mangu yenna tewali atakwatibwako. Tewali ali waggulu w'amateeka ate tewali ali waggulu wa President Museveni. Oli bwakugamba nti order from above, tewali order eri waggulu wa Museveni. Order yo olwaleero security eri mu Uganda wano era bino ebyaliwo tebikyaddayo kubeerawo wano. Omwami oyo kangamesi yeyeka naye abalumizibwa bonna gavumenti Museveni yennyini ajja kubajjanjaba n'abalala balumizibwa bonna. Omukyala Fiona ali wano babadde tamanyi abo abatannabakolebwako. Mwena muwandiise mwena tewali atajja kukolebwako kubanga mmwe Yoweri Museveni be yalwanirira. So ekyasakirite kati ekyo kyekintu ekyemabega abayonooneka ababonaabokirira kyonna bonna naye mujja Mukama mulamu eyabayisaawo era mujja kujjanjaba mudde mukole emirimu gyammwe. Ekyo kiwedde. Amanyina yanaitwa Kibiri Godfrey tena NLC wano w'Ekibogora. W'Ekibogora minisita nze mukyalo yange ninamu amaka 748 kati 748 bw'ogatako Kimogora B bantu 10 n'omusobyo amaka. Ogenda population y'abantu abantu bano teriyo abantu abepakidde okuva ekiryamu oba okuva bano abantu abamu bavuge wano mulaki waliwo kyo neebuuza banzi. Muganda wange wayingiridde mu kitundu muno ne muhazi ne bayingira embeera yakyuka.
Ennaku z'omwezi mboza zaali nga 7 mu mwezi ogw'omunana. Twafuna ebbaluwa n'aba LCC bagifuna na buli muntu yenna yagifuna nga batuyita mu consultative meeting. Mu boardroom ya RDC mwe twatula. Kazi yali taliiwo, waliwo amukiikirire nga bamuyita Moses geeyongeza. Land Commission Uganda nti emulwadde ettaka. Tewadde Muhazi heritage ettaka. Nekyamanyero si 5 yaliwo. Ne tubagamba temukola ekintu kyonna okutuusa nga muzze ku ground ne tuyita meeting ne bategeera kitetegenda mu maaso. Bulina abantu 3 benawadde. Kyemanyi okuva wano osobola kuba mulamu oba sisobola kubeera mulamu. Wano ne tubeeramu n'ebizibu bingi, abantu abamu ne bakubibwa, abantu abalala ne babonabonyezebwa. Okuva mu maka gange okumala ennaku 4. Abo we nakkiriza kyapasoni wagambidde nti wali shocked. Awo ne namba leka nti asobola mu kubanga nkyalina abaana b'enkuza n'obulamu lukyala. Nsaba Uganda Land Commission. Naomba Uganda Land Commission lowooza ku bantu abali ku ttaka olwaleero wetwogerera. Etteeka eryo likyayimiriddewo nti olaba omuntu atiisatiisa oba akuba ku bessimu mutwale ajja kukwatibwako. Temwagala kwetumiikiriza. Wano mu security tewetumiikiriza. Okay? Njogera amateeka. Era Yoweri Kaguta Museveni kuyamba kino namugamba nze ŋŋendera amateeka, ŋŋendera amazima ge ganfuulawo eddembe. Kaakati wano lwankire ffe. Mwena abali wano muvudde mu lwakyerebe. Mwena mubadde wano okulaba waggulu w'emyaka 3. Kakati bannange etteeka ligamba erya Land Act section 59 subsection 1 nti ettaka bwe liribaako abantu oba authority teririweebwa muntu mulala yenna okugyako ettaka eryo teriri available for allocation to any other person or authority. Ettaka eryo teririwo, terisoboka kuweebwa muntu mulala yenna oba authority yenna. Ettaka eryo kasita nalino lya gavumenti sikyo. Kasita kubaka abantu abo ne baba wano nga kkanisa ejja tebulimuwa abo abaliwo abaliriko be banali ttaka eryo. Muli bantu ba Yoweri Kaguta Museveni Ssaabulwanyi. Tewali addayo kukwata ku bantu ba Museveni. RDC ajja kujja mwagambe nti Muhazi yeyazeeki ne wabala. Ekisebo njagala okuwa direct. Bwe babanga gavumenti eyagala lwanki 11 ekikoleko investment. Abantu bano bonna osooka obakungu bamale okukkiriza. Ekyo mu Luzungu tekiyita willing buyer, willing seller. Tekijja kufa eri waggulu, kijja kibakakaatiko nti watufunyeewo ati tufunye allocation, tufunye ebiki ebyo. Ebyo mwe temubitegeeza, ebyo temubifaako, ebyo temubyetaliko. Mwe mwagala willing buyer, willing seller. Waliwo abalala abatali wano. That is abanubbi n'abalala bali Kibyamba. Bannange kakati twagala kuleeta ate kavuyo bukavuyo. Wano waliwo olwedde 15,000. Ate tujje eri abalala tubayiwe wano. Ekyo si kirungi. Yoweri Kaguta Museveni
wampita bya Katonda Steven. Naita Steven. Ono mukuru wange muddako. Huyu Kangume wangu. Okuva ba mukuba. Kutoka aliyopigwa. Nze mbadde muyina. Mimi ndiye nimekuwa naye. Twamukukusa ng'omuyekera. Tulimtoa polepole kama adui. Okumujja mu Kiryandongo wano. Mtoa hapa Kiryandongo. Twapangisa emmotoka okuva e Masindi. Tulipangisa gari kutoka Masindi. Twamujja wano saa 8 ogw'ekiro. Tulimtoa saa 8 hapa usiku. Nga batugamba bataddewo ssente milioni 5 afuna Fred Kangume. Bamwagala maiti. Ati wameweka milioni 5 mwenye anamshika anapata hizo pesa. Mbe yamukuba yagamba afadhali awoza ne maiti nenga taweza na mtu mramu. Hata leo mpiga anasema yeye yuko tayari kuendelea na kesi na maiti bila lakini Inze onogayo kuvoro sister betwaligeno kuduka mutula zina mutoro sai nga tufuna amasimu nga batugamba waliwo abajjanga beefura bana mawulire waliwo abajja beefura nti bajja kutuyamba naye nga tabani yabatuma Inze omanyi lwaki njogera bino nze manyi okuzalibwa lunaku olwo n'okufa lunaku lumu bwemba ndi wakufa leero oyo gaayinidde emabega wa tabani obweddayi abulira tabani gamba oyo lwaki osongamu lwaki osongamu obwedda amugamba oyo bankuwa ebifaananyi simanyi ebifaananyi yange bati mubyagano it's okay oba munzite kuzaliwa ni siku moja hata nakufa ni siku moja kama nenda kufa leo kwa ajili ya ndugu yangu wacha nikufe mniwe mpige sasa and the state house at large bambi mutuyambe Kiryandongo tufa lati even efuse kitambo je tuli mu Kiryandongo nenga Kiryandongo yonna tufa tusala bambi gavumenti yabanirira eddembe n'okuyamba abantu mutuyambe nga Kiryandongo muveeyo mulabe abantu bafa naye nze omu casualty bose abajankole tugamba wekozikizinyika Minister omukono muleko obulamu tunojambia Minister zinojambia era kuranti kumenemu omusajja owamwazi kapo yagambye amakago yagatambula obeya uwanda bako obeya yange wagitukamu nze tine na agreement banguza documents size nazo ayo office nsobora kugituukira ne bali kira documents na agreement kwali sabuta kio rati 11 banguza ko eka 10 ni namwe damu nali tandizo lokuli mu rusuku ngandi mutuze wono rati 11 already afande omuteso ayakulira Masindi ayakulira Masindi okidi nze nasoko kumuleta wano ne kweka wantu wemoto era ba minister wona baleta wanama basamu Daudi Migereko bwe baleta already enaku 17 tweke sati ngazani na 17 enaku 18 nze bantegera Masindi kota je bantegera ekiro era bwe nazisiko okogera nyamba gamba nange nkoze ekirambo kyange nze muganda wange kyema na bude wano so Kangume ni karibu nyumbani kwa wakazi wote na mimi ni casualty kwa ajili ya maisha yao so banange abamhazi murati 11 mugamba makago na mwagabaze nze tewantu kakosewo nze dinana agreement ze tuburo kuwa na dawu yange nali nesera mwete ne waya nali nasiba wano murati 11 ekirara NRM obayipiye ezo ayatuwonye okuduka ayatuwonye entalo ayatuwonye okunyagibwa naye kateteza fesi zigenda zinyagibwa nebagitwala tulina kyakuddamu banange UPDF ne NRM muli ayo mu office mutudde nze nayingira wa mama ofraka tumwebaze ne mugamba mujje mwengoye zino zerikibwa ne motoka zerikibwa mutiena zino kazi nyingi tulifanya na wananchi wenyewe tukamtoa ndui tukamuondoa ugali abo bajje bwebati